Kubeerako baatulugunya, kubeerako baazikiriza ekifo nga yakirimu, kubeerako baatulugunya, kubeerako baazikiriza. Kaakati ole 13 lwe njagala twetegereze nnyo agamba nti naye ebyo byonna tebiriiko kye bingasa nga nkyalaba Mulodokaayi Omuyudaaya ng'atuula ku mulyango gwa kabaka. Teebereza omuntu ali waggulu mu kifo ekiddirira kabaka n'obuyinza bw'alina okuwulira ng'ekifo kyalimu tekimugasa, naye nga lwaki tekimugasa? Nti kubanga alina gw'alaba Mulodokaayi ng'atudde ku mulyango, atudde ku mulyango n'akuwuliza biri byonna nti tebikugasa ye, kubanga Kamani teyategeera nti ekifo ekyo Katonda ye yali akimutaddemu. Yandibadde amanya nti nina kukola ebyobulungi eri abantu, naye Kamani ye yayagala akozesa ekifo kye ng'akikozesa bubi okumaliriza ng'ayagala kuzikiriza Modokaayi, ate si Modokaayi yekka naye n'eggwanga lyonna ery'Abayudaaya. Naye tumanyi gye byakkira nti Kamani bw'akozesa bubi ekifo kye yamaliriza nga byabadde ayagala okutuusa ku Bayudaaya oba ku Mulodokaayi nga bye bimutuuseeko. Naye Modokaayi yabeera ku mulyango okutuusa ye Katonda yennyini bwe yamujja ku mulyango n'amuyingiza mu kifo ekibaddemu Kamani. Nkiddamu, Modokaayi yasigala mu kifo Katonda kye yali amutaddemu eky'okubeera ku mulyango, n'atuukiriza Katonda bye yali ayagala ng'ali awo ku mulyango gwa kabaka nga waatudde, okutuusa Katonda yennyini lwe yamuggyawo n'abeera nga kati yamuteeka mu kifo ekibaddemu Kamani ekyokuba nga yaddiira kabaka. Ekifo kyonna Katonda kyakuwadde, kikozese bulungi. Katonda akutaddemu osobole okutuukiriza ekigendererwa